olabe bigundi byenkuweereza bina screenshot nga msimu yendi okenjukube wansi okitegeera ng'alinga gamba bulijjo mananyononera budde so it's better agende watunja bakutunganiza neesonyiwe okitegeera tinkuba nsaganya ebintu byakummanyira fena tuli bantu mubeeredde naye at the end bwaba wati watandise okummanyira ogenda ng'ayasama yabe it's not that serious then kati kakibeere nga tekiri serious ebyo ne byetambuza ebyo ku bigundi ku bi-TV kyawedde ayamanyi nsagala nnyo ate kummanyira maani talina nakyalina kyaka mu nnyumba byonna ali wa mukazi afumba kati alekerawo siriwaza abantu bwanjagala nnyo ndi mukazi like me I moved on sirina nakyemwetaaga mukwano nkwata bulungi saagala buyambi bwa Kamenyo ekyo kimugambe nti sinnasaba buyambi I'm very fine gwe nkugambye akutwale buli kintu kyekyagamba emmotoka kirabo kya Amelia wish eya black okubire Kamenyo oba tomukubira ojja gimulabamu alina essimu y'obusatu iPhone Amelia yagimugulira na Amelia gyayina batwala omwana wange bankubira essimu ne bangamba ntakungoye zaako ki tugenda mu bifaananyi n'engatto nembawa ne bagenda koti ne bwe yajja omanyikana kato naye buno bwana obuli sharp nagamba mami tuva ku birthday yani ya Trish namuga Trish ate yani nga mpulira mbigata sibitegeere bino nanga nasibye nkuba essimu mwana wange oba bamututewo nga tebakwata ssimu nenkubira sisita we nangamba kitawe yamututte nengamba okay Chosen Becky y'omuntu kunsikwesayagala obulamu bwange paka nali ngambye paka wendifa naye nakasonga abantu esi yakakuba oyo Kamenyo banange ngamanyira okimanyi nakolako nga DJ wa Chosen Becky Kamenyo nene waliwo guy bamweta Joseph eyali wa Nick products ow'ebizigo omanyi bagenda Becky ne banjogerako ebigambo Becky we yasala n'agenda ewa Lutalo guy manager wa Lutalo n'avaayo n'agamba mukazi wa Kamenyo yakubye Becky kubanga yali abasuubiriza okweyagala nga talina bukakafu nga tebabuuzizza oba namuntu kubagamba mazima si bwe kyali Becky okujja ewaffe wa Kamenyo ewaka Becky yasooka wa Joseph ompulira kati Joseph oyo bali bakola ebizibu ng'alina ennyumba ebusaabala ennyumba y'ebusaabala ne bagikwata beeremu yekka ng'omuyimbi bamuwe privacy Becky webeerayo nga guy Joseph ava wa mukazi we ng'atandika obeera ne Becky Kamenyo n'ajja ne Becky ewange mu maka gange genduddemu agenda olaba baleeta akawala nga sikatagira bulungi ne tumuwa ekitenge kimu Becky nga talina lugoye n'asulamu yasulamu ennaku 2 nga talina wadde lugoye nga mukaka n'okwambala engoye zange sibitegeera bulungi munaye nange ojjawo kyaliwo nze waliwo embeera zezitasobola kati kumbe nga simanyi Becky yali avuddeyo n'ebizibu birala kyaka nga ayagala bireeta mu maka gange gwewosangira bbaawo mu nnyumba yenga bingi munaye tuli bantu bakulu kasita otegeera ng'omuntu ebyo bitegeera ebyo tubireke tetugenda ate mu bwino mbw ate namutanga noono kati olwo Kamenyo yagambanga ati bwatereza music mbu manager n'omuyimbi balina connecting kati Becky yakozesa advantage ng'ayagala nze abaava talina nakyalina kyaka mu nnyumba byonna ali wa mukazi afumba kati alekerawo siriwaza abantu bwanjagala nnyo ndi mukazi like me I moved on sirina nakyemwetaaga mukwano nkwata bulungi saagala buyambi bwa Kamenyo ekyo kimugambe nti sinnasaba buyambi I'm very fine gwe nkugambye akutwale buli kintu kyekyagamba emmotoka gyagamba ye akutwale emmotoka nakuwadde ekyokulabirako
genda mu video zamwe mwalaga kirabo kya media wish eya black okubira Kamenyo oba tomukubira ojja jimulabamu ayina essimu y'obusatu iPhone Amelia yagimugulira na Amelia gyayina ngo bamwita Trish oba Trish nze baby wange yabiŋŋamba Kamenyo like batwala omwana wange bankubira essimu ne baŋŋamba ntakungoye zaako tugenda mu bifaananyi owulira n'engatto n'embawa ne bagenda Koti ni bwe yajja omanyikana kato naye buno bwana obuli sharp nangamba mami tuva ku birthday yani ya Trish nanga Trish ade yani nga mpulira mbigatta sibitegeera nanga nasibye nkuba essimu mwana wange oba bamututte wanga tebakwata ssimu nenkubira sisita we nangamba kitawe yamututte nengamba okay kati we nabuuliriza bulungi mu Trish omuntu mulungi ate simbadde sikisuubira by the way kubanga omwana wange mbeera naye ate muposinga buli lunaku era bamanyi Facebook bamulaba naye badde kisuubira bwentyo oba wansazeewo kikola sikirungi naye badde kikisuubira badde mmanyi nti kikisuubirangako nti asekole kyewunyiza nnyo mbadde simusuubira kukola kintu bwekyo omukazi muwanye ekitiibwa yanzaalira omwana kisobola sikakaseba nti yeye balaka bakosigana beera n'omwana wange abeera twafunamu obutakkaanyira nga bafumbo naye era twogera badde sisuubira muntu kukola kintu bwekityo sisuubira nti yeye kyakamulala yabadde ayagala okukola amawulire ayinza okuba si yeye oli muntu wabuvunaanyizibwa nnyo nnyo mukazi wa kitiibwa yewe ekitiibwa kisuubira nti yeye bannange buzibu nga bubati akabadde wekatakutwala kayinza okuteeka emagombe Victor Kamenyo yakoze oluyimba kati Kamenyo ali mu bubadi era saagala kumwogerako mu platform kuba kino kyayagala ne social media eganye okuba girlfriend teyakuba bakola akabadde afunye oluyimba ndabe banomba mukulayinga mu sole simanyi bita Victor Kamenyo let me tell you something gendo oyimbe va mu kabadi nabadde ne music jawa malo gendo oyimbe okole music omupya abadde n'omupya kaina ata aliwa yitwali twakalaga yawula music noku mwakino mukwano osobola dutula kana oluwuliza bwe yava kugula vite ogenze mu bubadi kata ogenda nga bafana agenda nakola akabadi kayiga salifu we yamukuba ngena asbaye ekyetaano nino asbaye ekyebiri enkya plus ebere n'unebeera wano unebeera nafiira mu kabadi ke n'oluyimba ne lufa maybe nga abantu badde na lulungi simanye ensolo kakati gwe naawe Kamenyo yimba va malala va mu badi sigenda kuddamu kwogera kompeeza message nekiyimba kyekyo kisole nenkuweereza message ne gava mu bubadi genda oyimbe soka lumaka fudde kabadi weteeka kugula vite nakulemerera kati yimba abantu bagala kuwulira nnyimba tebagala bubadi so batandikire kano kasole maybe ogenda kufiira mu bubadi ojja kufa oyabika omutima kaka yimba okawulidde oteekaota concert ajina nga mwenda independence otimbote concert nga tolina luyimba Fire Gardens mukono ene wensa ine naku muyimbe oba mukole emirimu emirala nendo za kasole okawulidde mu kalungi zesuuza nonsense nawe nedda sebo suuli nonsense ekyokubiri abavubuka oba okuyimba kuganye si lutalo naye mwabikola bibikole mugende mukole emirimu emirala mugende mutunda eminanasi ayina talent eriwa ayina muyimbi bwaba yakusasudde yatente nga asunasuna yatente nga agisuna nemuli kigamba papa tali kusonyiwa nti mulumiga Kamenyo genda ofuna emirimu wesimbawo ne bigaana ne bakuwasa nolyoke funa emirimu omanyi lwaki abayimbi abamanamawulire social aganya okikola akabati kalabikira ddala nti kabati kyebuba tebakibuukidde kyebuba tebakyogerako nze nkyogeddeko kuba oli mukwano gwange naye so mbeera yakuwabula okusinza ku kyolaba okusinza ku kyenda bava mu bubadi ogenda oyimbe ova mu kuyimba
okuyimba kwa kuganyi genda ofune business oli muvuka muto sobola okugenda n'omukanika sobola okuyingira obusuubuzi sobola okukola ebintu ebirala oli muvuka anyumira engoye ekola boutiques obulamu butambula oleme kwesiba ndowooza wenyini tuyingizemu weesibidde mu buddu bwe ndowooza kyevula akapapula ka amukagamba nti success and failure based on reason and reality va mu amazima ge galiwa okufumitiriza kwe kuliwa nga bwe tukirekedde tuyingizemu mukwano gwo Katharine Kusaasira yakomyewo mu mawulire mu mbeera y'emu nako mumulaba nga baggulawo ekizimbe kya Balamu Bunyolo ne Radio 7 eyo yakuba abantu omubali side eyo president yaliyo ate okumaliriza amabanja gafuusa amabanja abantu abamu baali bagenze Bunyolo kusinkana president oba nkiyita okwetega president naye kyali bagenze kuggulawo endowooza yeggamba no problem si kwetega naye ekyannaku nti president teyasobola kumitinga muntu n'omu kuba ali azze nga alina issue ezimuleese era olwazimala natambana kwali kuggulawo kyenjogera hotelo ya Balamu obuzibu tulina tamanyi nti bebe kuli yali okusaasira namulabako lw'onootegeera nti kyenjogera ategedde jjajja kutegeera kyenjogera so